What else can? Calo. Devosh. Seu. Abita kisi jangu chaunze gwokutera mfunye omukisa twali twetoloola olubiri ne basikayi soja ne Dogo City ne tujja ne tuvuganya nti kasi kyategeera bulungi byenjogera tusoose ne tubula abe netogenda katogenda ne jatumalirize kakati bwe tugenze omutanda tebamuva mabega n'atusanga ne tupaakinga bwe tupaakinze protocol ne ngamba parking ebbali Kabaka n'avaamu n'angamba n'annamusa era video mujabula ababukutte kati ne bangamba mbadde ndi ku live ya TikTok ne bangamba oyagala mukwata live tomuvamo ki wetoloola eri ojja omufune bulungi ki tugenze okutuuka nga Kabaka omanyi nti abula n'atubulako bwe ngudde mu bamagye ne mbeegayirira okumugawodawo akasirikale akaleeta ennooma ne bakasinga banne bakamaanyi era nzijidde kabanga ly'ogoba omutanda sanzaabuze nekyansi gye mbadde nfunye simanyi oba mukisa oba kisiraani Kabaka ambuzeeko nga ngenda mukwatamu nti maaso kubanga abadde anzikiriza okujja nze mbadde nfunye kyansi okumuteekako ku TikTok live kubanga protocol ebadde ekkiriza bulungi tubadde n'ono omwana Dogo City tubadde ne Sky Soja era twebaza protocol ya Kabaka n'abasirikale mwena mwebale Kabaka waffe okuba nti Kabaka waffe atwagala nnyo naye nfunye omukisa n'ambuzaako wano lwakuba tuganye okwata kamera leero security ya Ssaabasajja Kabaka tosobola kugenda bajjo wadde Ssaabasajja Kabaka ayinza okubanga amumanyi naye tosobola kugenda security neetakukomako byobanga bamukubye mu kajeeka katono tewali akubye jeeka just security nedda jeeka mubadde bankubyeko jeeka ogosala ebigambo gwe bankubye omanyi akamuleete omanyi akasajja kabuka edda tewali akubye jeeka bannange twabagambye nti enkuuka Tobongoota mugenda kulaba ebyewuunyo bingi kubanga 31 enkuuka y'omulundi bane ekikulu twawunze nange sitegera by'enjogera ekigambo ekituufu olwaleero tufunye omukisa omutanda n'ayitako mu lubiri okulaba enteekateeka nga bezigenda mu maaso bajjo ali wano agudde eddalu alabye ku mutanda n'amuva emabega ne bamugamba Ssaabasajja Kabaka tebamuyita mabega n'ayagala okugwa mu maaso security n'emugaana naye nga byonna byonna byewuunyo bya nkuuka tekibangawo omutanda okubanga enkeera wali enkuuka ate n'ayitako olwaleero kaakati ndooza yasanyuse nnyo ku nkuuka y'omulundi guno olw'okuba nti eŋŋombo ye oba ekigambo ekyo Tobongoota tukyongeddemu amaanyi ndowooza oba oli awo yensonga lwaki ayiseeko mu ddiiro n'okutegeeza Obuganda bwonna nti empologoma mweri mu nju eyo sayini ebeeraga nti ajja kubeerawo era enkuuka agikoneddemu olwaleero ayiseeko mu ddiiro bajjo ebigambo byogera ebigambo binnemye okwogera lwala zisituya nankola bwentuya abasirikale bamitale benkubye empi mu nsonyi mbadde empunze si yenkola yange wadde akasajja kabadde kaŋŋaana ne tulomba naye abasirikale bali kuba nampisa n'okunvugako kabanga ly'oggoba omutanda naye tumusanze agenze naye omukisa gwenfunye leero sigulabanga lwakuba ate sigutegedde bulungi kubanga yabadde anzikiriza okukolako naye live ekibadde ekyobugagga kyange akkiriza naga bayita mu maaso nkoleko naye Tobongoota Ssaabasajja Kabaka era asiimye n'ayitako okulaba ku nteekateeka oba oli awo bezigenda mu maaso
tusiimye nnyo Omutanda weebali kusiima bintu bye tukola ekigambo Tobongoota tukitambuza tugenda kukitambuliza ddala katogere taata ekigambo Tobongoota nga bikiri nti tuva wangulu kule tulaba byuma tuba tugeze okulambula ku bannaffe tunoonyeza enkwa kyetubuze weeri dda bwe tugudde ate mu Kabaka taliiyo yinza okuba bagisazizaamu awunaza g'Omutanda gawunziza Bajjo nze ekisiraani kyenfunye mugobye simulabyeko maye nagwo mu maaso wakiri Omutanda mukwateko mu ngalo ne chance gifunye naye boolyawo n'agifuna olunaku olw'enkya naye Bajjo wakiri yawulidde ku ddoboozi ly'Omutanda n'okunzikiriza okolako naye layivu era ekisiraani kyenneevuma mu nsi abaŋŋambye bwe tumuyite mu maaso okuyingira ku makya omubanda wa Kabaka oligino mubanda wa Kabaka Kyagulanyi Ssentamu yabongereddeko 5000 muli bakuyingira omutwalo gumu yabongereddeko 5000 muli bakuyingira mpaka ssaawa 8 okuva ku makya ku lunaku lwa 31 eno Enkuuka n'abagambye yabyafaayo gwe bonaagaana okubeera mu Nkuuka Tobongoota mwali mukirabyeko Omutanda okulaba nga ayitako mu ddiiro alabe enteekateeka bwe zigenda mu maaso emirundi ebiri nejjo lwakuba amasanyalaze gatukubye ne tugana okukwata vidiyo n'olwaleero akomyewo kitegeeza ki eyo sigino y'Omutanda eraga nti eno Enkuuka Tobongoota naye kenyininyini mulaba asitukiddemu abawa akabonero nti tolina kubongoota enjiri ndoza tugitambuza banaye mundeke ngene empozi sikyategeera Omutanda nemedde omukwata mu ngalo